Inside Story Uganda, real source of political updates. Mwangula nsomese bamalaya mu COVID nebeshishigiriza naga ntigenda kufulumya lisi y'abanyenda kabanene abali mu government ekutiya ya sente yagisanga uwe ku macha bamuwa naye kusasira ne full figure tebafanana nono tebalina bujulizi nedda blackmailing ono gyakola bano tebagiina yes analyze the two tebalina kyebasobola kukwasizaako two bano bali political notali political ono ye ali mu bibye I don't know whether Bad Black has ever seen Museveni. Iwa ni kolo wano Oluyimba batugera tubonga nange nga yaliwe ebiseera ebyo tubonga naawe naye iziti nti wamulabako mu helicopter riding nga kusasira. Yes, you analyze the two. This one malaya omukazi omufumbo bamukulira mu logita ku bandulu asaba amukudde nti mpezi nzizaye kanga mujja utanadda mpa transport kyokozero kikoze naye malaya akwata ettayi tobalaba wano toteeka omukazi mu mmotoka atuuka kuba boda naga nti oyo musajja nkozesezza ekiro kyonna sasula sente ate bwobeera mmotoka ya gavumenti naye nze yange emmotoka yange bagidduka mu boda kuba ennyonda eriko omusaayi bwe guti gyosooka okulaba ngaoyingi era ogibuuka munotuka kati wakyaliwo omuntu atwala omukazi ow'olubuto and that's how then abagamba nti ambulance mwazoonona fire mwajoonona kati mu Uganda temukyali muntu atwala muntu olutuuka emulago oba accident bakwata gwe bwaba mukazi omututteyo records bakwata gwe gwe banoonya and we are destroying these institutions kakati okitulula ekyakusasira noono nti what kusasira doesn't know mu political science omukulembeze abeerako abamukolako olugo everywhere mu nsi abakubi b'ebikono toyijja wano why if they allow a new entrant into their fence, the president is ring fence everywhere, the Kabaka is ring fence. Why? Because if he gets another source of information, it will contradict it. Yes, kakati president ajawa amawulire mu intelligence yaabwe, they control the intelligence services mu mawulire gaabwe. Kakati the only source of ingund controlling another source of information mwe mukiriyalinga who to see the president era president ngagenda okulaba omuntu basekitale balemeramu mubuze kazibwe yagende wa president namuga yali chairman w'akakiiko k'ebyokulonda namuga tuyina munnafe yatwala bilioni 6 teyazisasula kazibwe aba afuluma erwakitula radio niziteekako nti yabba sente ate sizabidiba omuwala yaliwo nga akutte tipoti bwati ateera mu Museveni kyayo bwati naye nga mbega ask Kazibwe. I don't talk about dead people. Ask Kazibwe. Media yonna nekuba Kazibwe nengo wakachayi yalule I'm telling you balemeramu mu America the president meets the director of CIA every day to tell him what has happened and what is likely to happen tomorrow. This applied to special branch during Obote's time. The director of a special branch would meet Obote on a daily basis. Ngabali boka. Teri alitaka cha. Sirugamba. Ne kaka yagenda n'omuntu wa president. Kaka wa intelligence yakuliya yi. Naga nti onasooka afulume. Kaka ya naafuluma kati kaka obusungu nabumalira kuwoyo amukwata amusibe nedda togenda wa mugaga nomugati gweyogera kaka yali soso okwogera nti ono gwendese wakino ya totwale wakingezo wazindayogerwako kakati kusasira wati kusasira doesn't know nti accessing the president is punishable by those who ring face him and he's not the first one mujukira omukazi gwe balitambeyiza bamukuba mu parliament anti-race mbeiza red paper
mbeiza ne bamuwa bwa minister ne bakanti mulalu. But how can you maintain an insane person in a parliament? Does she develop madness when she's a minister? Bamulikamu. Omulalu bamulikamu mu parliament nga bamumye obwa minister. Chokanga ate ne mu parliament atulayo na atesa. Ate kwata ali minister. Wafuka minister ne lituka. Tebamusunsula. Waliwo namusisi nalongo okozi. Twamumanya. Yali mu support singa wa maanyi. Ku mulembe ko Obote nga bawe yokozi. Obote bwe bagenda okozi nalijjako. Nafuka namusisi nalongo. When the president appointed yajanga mawulire namulabiramu yamutwala empiji omanyi namusisi gyali. Where is she? Ntachavuga namusisi. Bategeera nti ona agenda kumufunako another source of chi. Nabagesera nava. Wasebagala. Basoka anti yasoka kuvuganya nantongozi wa mu Kampala. President namuwala diseka muli batangane. Amuleta mu State House. Na sekenseko. Bagamba president nti nava babantu sente okubatwala ebweru. President aga that is a side case. Ndibaga si side case sebo. Muzeyi biyabba kuwe baliwo sawa munana ogwekironga abantu 10 bali ku gate ya State House ani yabakunganya napa yaduka genda kufumbirwa Sebagala. Zeduli abakusasira abo denseka sawa munana. Yes napa bamukubana dukayo yali rudda wakati ani amanyi bakubani bakujjawo. Why? The president is going to get another alternative, another source of information. Bana abali abamulinginga gundi n'abasoma ebiwandiiko ku mukolo gwa president baala disibe babiwandiika balonda mulonde n'abana agendererwa kitula mu basi okulaba mu 7 balonde era baga nti oyo mutwala yajja kumubuusa oyo ayogera nnyo. So si wanowoka Ligani bwe bamukuba essasi mukazi we yafuna omusawo omusamize a magician nga yakiriya linga balaba Ligani. Nancy Reagan acquired the services of a magician to clear those who would see her husband, Ronald Reagan, the president of the United States. Is everywhere. Muyina muganda wenga bamuyita makatu. Dr. Dawe Kenya bamuyita Dr. Taina kyata solovinga. Until the time mwiru ya mutegeera nti yakuliyetinga trouble nazijjayo namukuba kamiti mu komera. Muyi was terrible. Nenga Dr. Dawe bobato genze wa makatu toyinza kuyingira State House Nairobi. Tusobola. So therefore bino kakati zebiti binka yanyana mu. Mbimanyi nti this is the principle of politics. You must ensure nti alaba mu 7 oba president yenna oba kabaka emengo ani yatabule nnyo wali omusajja nga bamuyita Sempa amusi Sempa obwongo bwa Mengo. Obwongo bwa Mengo lwaki bamuyitanga obwongo bwa Mengo? Kabaka yalonda bwa minister n'agamba n'atamulonda nayita bamuli n'abaga nti erinnya lyange mu mutalisomye n'alemeramu nga ne muteesa atya Sempa. Terinya lyange mwe mutalisomye abaati abamamawulire nemweriri Mutesa ayagala okujja ola ayagala minister we Shabani Opoloti n'agende wa Mutesa n'amuga nti Obote ayagala kukuba mpo buyinza nga kamanda in chief nkwata Obote. Sempa n'amuga nti genda olaba omumbejja mpologoma gundi dagamba Shabani Opoloti nti wae njogere n'omukazi ebyokuwamba gavumenti nze ngenze. Sempa Moses Sempa kali kasajja kampi bweka nze nakalaba ko mu kinana Beni Kiwanuka nayagala alabe Mutesa. Era this is why I hear those who are analyzing Beni Kiwanuka, they don't understand him. The problem of Beni Kiwanuka and Mutesa, Beni Kiwanuka worked as Mutesa's house boy. Image name sigalamu Mutesa Beni Kiwanuka yakola ko bwa house boy. Atenga ne Beni yatunda takali ogenda okusoma nali kuza Mutesa. Kakati bonna basatu Mutesa Beni n'Obote bali mu myaka gigimu nga beesinga ko kano. That's why ono mulangira weekend yajja wano kuza myaka gya 28 ti aba bavukani ana abagenda mwana anasala na bendongo ne Sempa bongo bwa Mengo yagamba Kiwanuka nti yagala okulaba Mutesa nti sabanga abakopi abalala sabanga omukungu tojja mulaba kakungulu
mugundi kakungulu ono azaala ono kakungulu bamulondo kubeera chairman wakache ku public service ya Buganda akagaba emirimu n'ateekamu abasiraamu bangi ne kagenda kagamba muteesako kasempa omulangira takola omulangira takola ati lwaki anti takola omulangira takola akungulu aveewo wano omulangira takola omulangira takola takirizibwa kukola anti omulangira kabaka tabeera na close relative we no Sabalangira simu close relative wa kabaka kabaka alinaanibwa abantu abatasobola kulya bwa kabaka kuba bwasituka ku kiwuni ne omulana akituulako mujaguzo ne zivuga abamuwambye amugamba era ne bagamba nti one of the names of the kabakas of Buganda ye Mutebi omanyi erinnya eryo kweriva Mutebi kitegeeza kutebuka olyesezaako omweso okuba livansi batiisa nabo bonna ino batebuka lyerinnya Mutebi buli kabaka wa Buganda Mutebi kutebuka balabe oteesa naye ku makya olweggulo n'akola kirala banga bakutebuse livansi olwamugamba nti omulangira takola bamugobayo sempa naye kajja mu kinaana mu DP nakalabako kaali kasajja kampi bwe kati kayina kazi ddene bweri nimayanja nkaija yine kazi bweri nakuga nti nyina wobote okumanya Abaganda bavuma nyina wobote kwe bayitanga Sabulenye impuuta nyina wobote lwaki anti nga bavuma timunene Sabulenya ye nyina wobote abasajja you see the problem kakati finally era kyaba kusasirawo abayimbi enyimba zammwe zemuyimba zibagoberera eni enkola ya taxi agikowa ya Jeso ye nale muteba taxi yiri bus anti yemu yakusasira takimanyi nti enkola ya taxi kati ya Jeso nyi wanajibuka mu anti jibuke mu mayinja yayimba nti kibuyaga bwajja ne byataleeta adayo nabyo ate kakati ye bwe yayingize nali mu nyumba ye bwe yali egenda Tamale Mirundi muzeeyi mu mugambe tebyamulwanya bizeemu ayaya kibuyaga bwe yaddayo ati kule nyumba mayinja ne nyumba azitunze kibuyaga yagenda ne byatajja nabyo kati lindo oyo muganda wange oyo ani ayina ennene bajja gimukwatirako empuuta oyo emuli ku mutwe empuuta bajja gimuyolerako enyimba zammwe zibagoberera ati nadedera biddeyo abakazi abalala kyenkugamba nti the moment you understand the political dynamics and the Paris politics toyomba nti there was no way a man like me would have these people would have accepted me okuba near the president for 14 years but I played the full role. By the time they realized nti I'm intelligent mutamivu muki balwanye nange emyaka 10 why tebasooka kuntegeererawo no naye Mukapa yali press secretary wa Nyerere eventually bategeera nti omusajja tasaaga era tukubaganya emyaka 10 tewali yakoze longest resistance. Why? If you want to kill a tiger, dress like a pig. Bobi Wine yavaawa from nowhere akoze damage besi yatakolangako. Why? Tebamuteekamu value, tebamu planning nga ne intelligence oyo omuyimbi ne Bobi. Somebody said when I thought why we picked on Bobi Wine was because we thought that when Bobi Wine comes up and mentions his president's ambitions, everybody will laugh at him. But we were shocked to see Bobi Wine pulling crowds, especially in Arua. Somebody agama nti when Bobi Wine mu Arua, I had to hide under my table. Yes. Kubati bamuleta tebamumanyi. Tebategeera society. Nti a droning person akwata n'oluseke. Kakati going back to the Paris politics, and these people must ring fence Museveni. Lo kwati wali omukazi bamuyita mukyala Kisitu. Mukyala Kisitu yayawukana n'ebbanga bamaze emyaka nga 30 nga bbawe Ssaabakristo
mu Kampala yamusanga ayambadde t-shirt ye NRM ne baawukana Museveni n'amuwa omulimu Nakalima yamukwata n'amusiba nti yabba ettaka 5 years ago omumbejja bwanga 1 bwanga 2 tayimira ku road blocker naye kati ajja ziyimirira anti wulira Nakalima yamukwata n'amusiba yagenda kutabulula babbi battaka Luweero n'amukuba mu kkomera anti yamubuuza batawulula ngani bamugamba president nti oyo si mumbejja mu royal family tebamumanyi n'agamba oba si mumbejja kasaakola emirimu gyange nga mubulayiza mwe byammwe kale sijja mutumangayo ewammwe Nakalima yamuyoola providing another source of information to the president. Tewali mukazi yakoledde mu 7 nga omukazi gwe bayita Sumini Abagereka ya mobilizing ebibiina by'abakazi mu ggwanga munna era nze olunaku yategeka ebuwa abantu ne mugamba kino kikolimidde anybody politics is in numbers tewali agenda kuleka ngo ina amaanyi gano mobilizing abakazi bonna tuli ala district ki oyina kubwa era yakubwa president yamuwa sente akimu omwana we mulwadde mu America bazimumma Sumini Samu manyo Sumini kumanyi Samu manyo kugambya ina mobilization skills bazoka kumuga nti wambabazi ngati si wambabazi ndimuteka kutaka providing alternative source of information to the president babati bakukuba tibakwagala ati wano time Sebina yayina ne ku convoy ya president nga ina kechifu ne Sebina ina bya president bya yalagira bamuwe sente n'alwana nabo Sebina yinza kubeera ne ya Museveni the moment si wano wokankugambye nti everywhere the leader is ring first. Why? You must ensure that you don't allow somebody who can give him another source of information, provide him with another source of information. The president can get information through intelligence services, they are captured. Can get information through newspapers, they are captured. Kakati ate niba controlling an structure yonna. Sibangu. Ate mu government ya Museveni government ikolera Museveni. Bakuba olukuba. Kuba Museveni is government nabaga nti mulimu ekitambo. Tikita subterfuge mu byobufuzi. A government within a government composed of bad people or strategists. Kati obusika bwa Museveni bwanze emyaka ngaza. Onateka wo wano uwe. No nateka wo no uwe. No nateka wo uwe. No that's why. Nti webuuza nti gwakoledde government lwaki okubwa. Toli mu group muli. Gweyogera nti okolera mukyala musisi. Musowo mu Kampala. Museveni yaga nti I wish I had 100 musisizi. Wali wano. Teyalambula Kampala nga tasobola na kumukiriza kujja mulale. Musina dduka na resigning. How did Musisi degenerate to that level? Ayina information gye yawaayo. Nibo mulinye nibategeera nti kyavuddewa. Ajeni from Musisi. Katu kubaba ina media. Nse bia media yabwe yonna nenjimalawo. More powerful than their media combined, especially print media. You are losing credibility. Print media are losing credibility because most of their stories are paid for. Ate gundi kakanda bagamba the president buchalonda eyadia nabusai walabye ko statement a press release issued by the press secretary of the president from State House wajirabye ko mawulire wajirabyeko nona pito yani ewalusi nona pito bwe bamukolanga tebifuluma ate kakati president yakuleeta gwe kinyozi otereze omugolo w'omutwe omubi kakati ate boolema okwogera ate obeera wooti ajja kuyita ne press conference wagaana okujja kubanga bo balina media bagiina they know the strings. For how long are you going to be in a job when you are not delivering? Kuba mawuli product yagerabika. Mao kuchagenda mu government bamuzanya tuchita contempt card mu propaganda. You ignore him. Does Mao receive publicity? Kasitaba akola ne bagamba oyo nalukola.
nalukola ya agent wa bakati kamba bulire omusango gwa nalukola nettegule ke bali bawabidde afende mukoze nti akube enkungana gwalagawa gwabulira nalukola bo mutundi yoga nti muntu nalinga nalukola muntu era muntu naye ngaki musajja muntu. when I saw him, if he is the one I saw ngatugenza kuzika kitawe walukwabo tata wafazala lukwabo, if he is the nalukola I saw is inflated, media inflates him. Walaba akoze atya kakazi otegeera nti bayina ki byonna babirina. They have everything. They have the media in their armpit. They have the intelligence in their armpit. They have effectively olukomera lwabwe lw'amaanyi nnyo tosobola duyitamu. So togamba nti bakukuba tebakwagala, no, but what is embarrassing, what is painful, nti when it comes nga buli akolera yenna agenda akaaba, how will you get new allies? Tereeza waliwo ensonga enkulu n'abaganda bakuga nti omusigu nti omuwabutwa ayina emmere etabula gwatta naye nga ab'okukyalo tebalima. It will come a time when you don't have it will come a time when you cannot win a case nga kyembagambi nti how can Kayihura be bad Mbabazi n'aba bad ne Besigye bad nabo banywa omwenge nganze mutamivu nabo atamivu ne Kayihura mutamivu. Yes, Kayihura ne bamwabya toli kwe batakuba kasabala banti mugundi mu manga agamu kakate mulaba wano. The moment Russia disintegrates the Russian Federation, ensi egenda kubeera mbi nnyo kubanga ensi efugibwa ku bipolar. Bipolar kitegeeza Russia and America, there must be a balancing force. So if the Ukraine war undermines Russia, Putin bani bamuassassinating bani bakola kiri disintegrating central government nga Gorbachev bwe yatta Soviet Union, ensi kuba China tesobola. China tegenda ku lutalo. Aba China tebafiiranga ku overseas. Tebafiirayo. Kati any country which cannot sacrifice its children for overseas or domestic interests is not a country. China yali akubyewo emundu yemusuubuzi yakunganya bikunganya biriwo natema kakati ate is a backward of the America. Amakolero gonna biki byonna Digestive Trading Territory, the European Union cannot wage a war against the Europeans. Kakati munsi mwe mubeera nti Bukenya n'Embabazi basafu bayambanga Museveni nti bakubagananga bokka na bokka. Bukenya ne bamukiisinga n'abakazi, kati sente zikiisinga abakazi zamugwa ku muwala akiko yakiisinganga mbu mwalimu abayimbi yanti era kyakulaze. The most important revelation oyo omuwala da Queen bwabanga bibogera bituufu it tells you sequence. Ate da Queen ayingira atya anti nkubuulira tebagambye nti bamuyodde ate ababukedde newunya abasajja babukedde kakira kambuzi nono gwe bakwatanga bamuwunzise naye era bamukubamu abasomera amawulire ku TV ku radio ku TV ya bamukubanga bamuwunzise sebeera bamukubamu abasajja tebaseka bakubyere akoza kawana seke badenda bakulu omukaaga nga yavaayo dda kakati when you look at the trend there is a strong bond between Bukedde those musicians the artists and Yenanga. How sure are you? Nti you see Chameleon ewe batirayo omuntu bakanyama was he arrested? Nga zozoba n'omusango ono omuwala ayimba gundi kana luno luyimba lunalinjagala ennyo Spice Diana mwakubanga ewe batirayo omuntu okumpi awo was yali arrested bakanyama ekikomera no is yayita obuyambi nkuga kitawe omwana yagamba ki tata teyaliyo yanti kimbubulira ti media ekyusa there is a strong bond but at some ne criminality bayina bond. If you see the sipapa nebagati sipapa bomutamu controlling bulungi can explode
concentrate ku kino kye yakoze bakisa kya Maria mubaveeko mubawe kisa kya Maria kakati akunama nakulagamba baganda muri bwe mutu omujja kaba sirikale bamutte kati ko omujja kaba ne yirolo yeje akola bwe tugenda okuyiga waliwo abayumula ku nsiko nga bawe mulensolo waliwo ku balongo abawumula abalongo nokanti je mimwe giri emmere kakati nenge kye kimusasuza kubawo bigambo biki kakati mu government bwetu tyo bwetuli kisa kya Maria lolo yagikola ki agikola that's why nebude bwayo tebugweko and chenkubulira that's why he moves with the security and aine motoka esingiza abala DC akumiwa abasirikale bana that is role is not bad mubera nabo but abandoning them is wrong. That's why I disagree. When does he need security? Waliwo abamu abakozesa just obuyinza bwe baba wadde na tandiko kola ebintu ebitasana bajja muyola. Do you think that you just get soldiers? Bangu nnyo abasirikale nti bakyenjenje no confirming nti abadde bakuma sipapa bamaje navuga emotoka okutali namba waliwo kakampuni k'omwana wange bakagadde ate bakayita kange kuba muli mu Mirundi abali venue ate temba sekerera misolo telezi zibondeta ku sabotage nga kabuli yasasula misolo basasula omwana asasula naye bajja naye olumba ka office k'omwana futi 2 ku 2 nokagala nga si papa afulumize motoka okutali namba. What type of reasoning is this? It means that you are effective. You can even locate a small office etawadde musolo. Let us assume. How can you fail to know tisipape motoka zavuga tekuli musolo? Mukamba buliti. Abantu abamu bwe balifa. Babadde basoma nnyo banga basaala nnyo. Ebigezo mu ggulu bigenda balema ku immigration. Immigration yo mu ggulu bagenda gwa. Ngati baso abidamu. Yes. How can you say that this man has not been paying motoka abadde azijjayo atya kubana baganti motoka sandaweya yandaweyo jibba ku kyalo n'ojambalirako pazika kuliko omukazi agimanyi ngato mweyambuli naye empale ojibba ku kyalo n'ogireetako empale nti sipapa can go to legal. Do you know the bureaucracy of getting a vehicle from Uganda Revenue Authority? Do you know how many people have lost vehicles because of failure to clear the Uganda Revenue Authority? If you can move and close the small mwana mwala yakatandikirano kitegeza you are effective. So if you are effective and you can locate nakaswera obuswera ente kulemetya